mutya nnyabo? Bulungi nnyabo. Gyebaliko nnyabo. Kale amannya? Amannya gange nze Asingjay culture. Okay. Yeah. Okay, tubuulireko oyimba music kika ki? Nnyimba music obuyimba obwamu obw'Oluganda obubanyumira. N'ennyimba obuyimba obw'Oluzungu obuli awo hip hop dance hall. Yeah, obw'Oluganda mbuyita contemporary African music. Si Buganda nnyo buli awo ate Buganda bulina messages eziri meaningful ezinyumirwa abantu Abaganda. Okay. Yeah. Buli muntu. Okay. Yeah. Oyimba nnyo ku mukwano? Nnyo ku mukwano kubanga omukwano bintu bya emotions, bintu bya kufiiringa ate nga buli muntu akifiiringa kintu ekiri mu experience like everybody can feel. So omukwano nyingi nnyo ze nnina ku mukwano. Oli mufumbo? Yes, I am. Naye mbadde saagala kwogera nnyo ku bulamu obuli private obwo kubanga ndi wano nze Asingjay culture. Kufumbirwa? Ndi bufumbo naye saagala kwogera ku eyo private life. Ndiwo wano nga Asingjay now. Mama mbadde njagala nkusabe on receiving nga Asingjay. Twogere ku music. Best kale osinga kubese oyikufulumizaawo nnyimba? Osinga beera wa your best in? I'm best in the UK. Abaganda bagiyita London. Yeah, Abaganda bagiyita London. In the best in the UK. Most of the time South Africa. Ne mu America some of the time naye okusingira ddala ndi best wano kubanga ne mukyala muzaale waawo wano. Okay. Abayimbi basinga ogwa Mutulowozeko ya Naffe ababeera ennyo Ebulaya bayimba nnyo Oluzungu ng'ate audience y'eno wekawo empawa tabitegeera. Nze ndi mwana muzaale waawo wano yenze Kaweesi era ngugolinga yenze Kaweesi nkutambuliremu ng'Omuganda bw'atambula. Nze Muganda waawo wano mbuzi oyagala atandika okutambula nsiguka mu ttabi. Nsiguka mu matabi. Ag'enjawulo? Matabi ag'enjawulo. Okay. Olina album launch? Yes, of course. Yeah, nina album gye ngenda gifulumya eriko ennyimba nnungi buli muntu yenna abeera kuliko oluyimba olugenda omunyumira. Bagiyita Mpuliriza ndi Asingjay nga neeyanjula mu nsi Uganda Baganda mu nsi Uganda nga njagala mwenna mumpulirize muntegeere munfiiringe nzije mbakubira obuyimba obubanyumira tukyeze omuziki ngenda gironkinga wano mu December naye before December genda kubeera ku platforms zonna mujja gisangako ku Amazon, Spotify, Google Play, everywhere egenda kubeerawo bagiyita Mpuliriza ndi Asingjay. Kuliko bayimbi ki Uganda? Eno album nabadde a bit mean oba mean mu Luganda bakiyita batya? Mu Luganda mean okubeera mean kitegeeza ki? Nabadde mukodo kubanga njagala abantu basooke bampulirize nga nze nga Asingjay nga sinnateekako muyimbi mulala yenna. Kati album endala ezinajja then I can introduce other musicians in the country. Abalala bemwagala naye eno album kyova olaba nga nagituumye Mpuliriza ndi Asingjay ndiko obwogu. Okay. Bw'omu ate era ne ku nnyimba ze nafulumiza tekuliiko muwandiisi yenna yampandiikidde. Nze neewandiikidde kubanga njagala abantu bampulirize bamanye message ki gye delivering. There is a lot of learning. Mulimu ebyokusoma bingi mu message zange. Ndi so compassionate oba mu Luganda compassionate about mu nnyimba ezo binkwatako nnyo saagala muntu message ebire nga yavudde wa muntu mulala naye nga yange. Abayimbi ba Uganda yakuva ewaze weegomba kukola nani era watandise okufuna ka connection? I've actually had so much connection with all the musicians abasinga bamanyi. Ndudde mu music industry naye era nga wenkugamba nti nno ntambudde nnyo ensi music wange mbadde okusinga mukubira wala nnyo naye kakati nazze njagala mukubira waka. Abayimbi bangi bemmanyi naye nga abaana ba wano bonna bali talented music waabwe mulungi anyuma naye yeah you know muyimbi ki gwe tugenda owulira ka collabo naye? At this moment sijja mukubuulira simumanyi linnya kubanga sinnaba kudecidinga. Wano mu Uganda sinnamanya, to be honest.
kintwalira obudde buwanvu okudecidinga okumanya kubanga nyinza okubuulira erinnya ly'omuyimbi obudde ne butuuka ne neekyusa nga saagala kola naye. Fonna tulinawo abayimbi babiri. Yeah. Buli muyimbi buli muntu abalina battle egenda maaso which will happen next month. Yeah. Waliwo Cindy ne Sheba of the two oyinza kukola naani and who gwenga gwe aliwo gwe supportinga. Both girls ababakyala abawala abakyala abo babiri bombi bali talented. Buli omu alina audience ye. Like ngenda kubuulira ekintu kimu nti Ngamba kukolera. bombi bankolera. Ngenda kugamba bombi bankolera kubanga art is art. Buli muntu aleeta art mu kiti kye kubanga okuyimba it's kuwininga mitima gy'abantu si kudduka nti na asooka ku line yasembayo yatwala ekikopo. Abo abawala bonna balina audience. Art comes in different ways. Buli muntu yenna they are all good and bonna bali talented. Because we are having teams. We're having Team Cindy, Team Sheba, Team iPhone. I don't have a team. I love what they are doing. They are women, they are great, they are beautiful, they are talented. I love both of them. They are both great. Siriko Nokia na iPhone. Kasita obeera simu ng'okuba nti hello olina kuwulira n'akwata. Then you are in. Yogera kyoyagala kiwulira. They are all girls, they are great, they are powerful. Omulimu bagutegeera, game bagitegeera. And they're doing their own thing. I think let them be. Wenga baddeko Ebulaya, entalo zino ziri ziti eyo era zibagattako. Entalo is a music. Is entalo bazikuba. Singa. As entalo bazikola babya promotion. But they are both educated girls and they love supporting the girl. They understand the word girl power. Omukazi okusupportinga mukazi yunne. Kati bino babeera babikola okuhyping up music industry because they are clever. Ate bategera kiki kye bakola. So yeah, naye si entalo. They are down to earth girls, both of them. Cindy Muchala, she's a mama and she's a girl and she understands what she's doing. She's so warm-hearted. Sheba, I actually have met her in person and I know her so well. She's such a darling and she's warm-hearted. They're both beautiful people. Have you met Cindy before? Yeah. I have met Cindy several times, but I've met both of the girls. They're really warm-hearted and beautiful people. Nze ndowooza bino ebyentalo biri mu media naye nga bo abantu sisubiramu no bakimanyira okumanya what is taking place between the entalo ze mwogerako. Okay, nga tunakyembaliza. What are some of the challenges you have faced in this business? Some of the challenges I've faced in this business is like seeing aba promoters ab'e Uganda. Ba integrating ffe oba ekigambo integration mu Luganda mukiyita mutya. Integration is ffe ba artist kubanga balina kye bagamba nti oyo artist ali best UK kyosoose okumbuuza oli best luddawa. Kasita promoter yeezera kuwulira nti ono artist ali best UK nga gwe bakuta. Naye naffe tuli bana Uganda tebana tuzaalibwa wano. Ennyimba ze tukuba tezirina difference ku baana ba wano ze bakuba. We bateekako ebivulu ng'ebyo nti kati bataddeko zibbato bagambe nti Asingjay katumuleete ye avudde London naye ajja batolinge ne bana abawala. So it's art. Siri nti no ndi mu competition nabo. Art kulinganga kwambala lugoye. Kati laba oyambadde empale na top nange nyambadde empale na top. Naye byonna biri different ate ffenna tunyumye. It's just fashion. It's the same with music. Artist oli ayimba nyimba ye ndala ne Cindy naye ayimba ndala ne Sheba ayimba ndala nange nyimba ndala. It's all about winning people's hearts and feelings. Naye batu integrating mu industry tujje tubakube ekintu kyaffe tukigaziye. Baleme kubeera so mean. It's all about Ugandan artists best here. So wow, we are all Ugandans. Okay. Yeah, fena bali tu integrate but we integrating kubanga ate bowe bajje waffe naffe tubasanyukira ne tusasula ticket pound nkaaga 10 ne tuyingira. Yeah. What's your last message to the fans? My last message to the fans, guys, I just want to let you know that my name is Asingjay Culture. Search me on Instagram, Facebook, Twitter, or message me and follow me. Tell a friend to tell a friend. My music is on YouTube as Asingjay. At the moment, I'm promoting the song I'm promoting right now. I would call it Nesimye. Nesimye is a love song. Mwenga kajja kubanyumira kayimba kamukwano because everybody loves. Wogenda nange ngenda nawe buli wolaga nange mu mikwano gyo n'eŋŋanda zo
nze mbagambe nti oli wange nze neesimye okubeera mu abo b'olina mutima nze neesimye okubeera naawe nonzukusa ku makya. I'm still your girl, Asingjay. Please, akakayimba ka searching ku YouTube kwekali bakayita Nesimye by Asingjay Culture. N'ennyimba zange endala zonna mujja kuziraba, but tell a friend to tell a friend. Mumpagire. Nja kujja wano mbakube emiziki n'empuliriza ndi Asingjay. December, I'm coming back to launch my album, Mpuliriza ndi Asingjay. Please follow me. Guys, follow me. I'm on Instagram, Facebook, Twitter, Asingjay Culture. Yeah.